naye kati awo bomu bwe yajja ne kuba mama ne mumenya omukono ka brother kange kaali katonga akaleze omusayi ne gukayiikira ne kazirika mama ye n'agweri naye omukono nga bagumenye taata akakongovule ne bakatema abo bonna nno beŋŋamba bafa balemeera naye kati gwe wawonawo nze nawonawo kati ne brother ngo omuto naye oyo brother ngo omuto bw'omulaba yakulanga alien omanyi okubeera nga bw'aba akula oluto ne lusooka luzimba nnyo ne batreatinga ekyo ne luwona amaaso ne gavaayo effects za bomu era nze bwe mpulira abantu abaagala olwakwe baatujjanjabira omukyalo omu n'abifuna ne mubuuza badokita kyabaatukolako n'abaŋŋamba naye nga baafa yaŋŋamba nti baali baafa kati awo nga nina kutandika bulamu wakizuula ddi nti n'essaasi lyakusigala mu mubiri myaka ng'ebiri emabega ennyonyi omwami waliwo senga wange bwe anyumiza aŋŋamba twali tutudde mu ddiiro nga tunywa caayi kati ennyumba yaffe we yali mu kikko kya kasozi kati baali mbu banoonya omwami gwe baali bayita Bobu Asozi yali wa Maliini mu mulembe gwa Idi Amini kati oba be bakwatanga abantu be basinga okutulugunya abantu kati bana abatanzania bwe bajja balwanyisa Amini okumujjako ndoza baanoonya abantu bwe batyo kati mu kifo kati ennyumba yaffe ng'egye twali nti tuli munda tuwulira bomu zikuba kwefe twekanga na bwekanzi naye bo bagamba nti abaakiraba bagamba akanyonyi ako kaali kaluubirira nnyumba eyali ku kasozi naye tenga naffe twali mabega wa kasozi neekuba enju yaffe kati mbu baamala era ne bagenda ne bakubayo eyo naye oyo omusajja yali muzungu yadduka 50 this year yes so baana bange mukwatira ekisa muyambe kamami nange njagala kulabako ntambuleko nammwe ngamba kutte emikono naye okuwenyera tulina yo essanyu ly'okutambula give me a second chance baana bange mumpe ku second chance nange ntambuleko wabeewo ekintu nange ŋŋambe nti nange ŋŋenda naye I've missed a lot of things in Uganda sigendangako wantu nti kati abantu waayo bali bangi anti nesaasira abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi mu Life Experiences and Adventures tukwata ku bulamu bw'abantu ne batunyonyolako ku bizibu byabwe ne tubawabula oba ne tubeerako n'engeri gye tubayamba njagala okwebaza mwenna abawaddeyo eri channel yange abaleese engoye abasingle mothers abali mu byalo mutandika okunoonyako kubanga engoye zitandise okujja mwenna abalina engoye z'abaana ez'abantu abakulu tuzikuŋŋaanya ne tuzitwalira abantu mu byalo naddala abateesobola so njagala okubebaza mwenna njagala okwebaza mwenna abawaayo ku channel eno obuyambi naye buba butono naye guba mutwalo n'eziba 15 naye n'oyamba omuntu gwendeese it makes a very big difference era njagala nnyo okubebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala woba oli mupya ku channel eno nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ng'ojoininga show woba oli ku Facebook ku Instagram beera ng'otufollowingako bulambalamba pozza ate ne ku TikTok kwe tuli ne ku Twitter tuli proud sponsored by Speed Express Tours and Travels company kakasiba okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga Bagadafa aba Roast Coffee Academy bakafuluma okubangula abaana ba baristas abamanyi pozza ate n'aba Double Blessings Overseas Limited nga bano bakuwa looni gwe nkuba kyeyo abaana abali ku kyeyo teri agenda kuwula ssente ng'oyise ku WhatsApp kuba tamanyi bikukwatako woba oli serious oyagala looni tuma omuntu waali wano agende ku office abafeesinge abannyonnyole naawe oyogere nabo ku ssimu naye mumpeereza message ku WhatsApp Hadija ate aba Double Blessings tebaddamu ate biki teri agenda kuwolera ssente ku WhatsApp nga takumanyi naawe tosobola kuwola ssente muntu gw'otamanyi so mutuma abantu bammwe bakuba amasimu bagende bakole inquiries omuntu ayogere n'omuntu ng'amulabako bw'ati agambe nti ono y'omuntu gwendi mu kuwola ssente ku lwa muganda we ali mu nsi bweti ne bweti olunaku olwaleero tuddeko ne mukadde waffe wano alinako emboozi gy'ayagala okutunyumiza obuzibu bwava ku lutalo lwa Idi Amin
olutalo lwa Idi Amin lwe lwamuviirako obuzibu okulaba nti n'essaawa ya kakati Bambi atambuza omuggo azze wano ku HK Media yeekubira enduulu mpozi ate nga bwe guli muze gwaffe nti tutera okwagala okuwulira ku story nga tetunnaba ku concludinga so nsazeewo olwaleero mbe nga mukyazaako ate tuwulire biki ebyatuukawo olutalo lwali lutya kiki ekyamuviirako okubeera ng'atambuza omuggo nsanyusa okulaba kale nnyabo nsanyusa okumpa omukisa guno Hadija mbadde kale noonya obuyambi okuyambibwa ku kyantuutuukako nga famire naye kati maama yafa era naye yafa nga kyekyamutuukako ne taata naye naafa bw'atyo yali sabasabba mu 1979 nali mwana muto emyaka egyo nalina emyaka 5 kale ebyabaawo babinnyumiza bunyumiza naye ng'ate nze ebisago nkuze nabyo kati naddayo emabega mbadde empenyera okuva obuto nga ntandise okutambula okutegeera natandika okutegeera nga mpenyera naye nga nkimanyi nti awaka babadde bagenda bakyogera bomu yatukuba naye ng'omwana bw'oba okula eggumba liba likyali tto liba ggumu saasobola kufuna nga mpenyerera nga nina obulumi kuba tebukerendeerangako kati paka myaka ng'ebiri emabega awo kale kambazeeko emabega nti bomu bwe yatukuba yakuba famire yonna yajja neekuba ennyumba yonna n'egisensebula taata neemumenya akakongovule naye obuganga bwamuyingira bungi olindemu katini bomu lwali lutalo abantu nga badduka mwali mubeerawo twali tubeera Busoke Empunge mwabamanyi Entenjeru ku Mukono district kati twali era naffe tudduse nze nali mbeera ne taata wange omuto yali yandeete ne Kampala naye kati olutalo lwe lwajja ne banzizaayo nga nina emyaka ndoozi 3 nali mwana gwe baazannyisanga nga buli taata atwalako n'abeerako nange naye kati awo bomu bwe yajja neekuba mama neemumenya omukono ka brother kange kaali kato nga akaleze omusaayi ne gukayiikira ne kazirika mama ye n'agwa eri naye omukono nga bagumenye taata akakongovule ne bakatema abo bonna nno beŋŋamba bafa balemeera naye nze nawonawo kati ne brother nga omuto naye oyo brother nga omuto bw'omulaba yakulanga alien omanyi okubeera nga bw'aba akula oluto ne lusooka luzimba nnyo ne batreatinga ekyo ne luwona amaaso ne gavaayo effects za bomu era nze bwe mpulira abantu abaagala olutalo bannaye mbeewuunya kubanga nze olutalo bwe mba kugamba nti senga nalulwana lunduddemu emyaka 44 nga mpenyera nga nina obulumi nze saazannyanga abaana abalala okwepena sonko anti bye byaliwo mu mirembe gyaffe saabizannya era bwe kati emyaka ng'ebiri emabega okugulu kwanyinyintira olw'okuyimirira ennyo kati kye nali simanyi nti eggumba lyali lyekuuta kati bwe kyatema wano olubuto lwange ne kitema eggumba bwe kyamala okutema eggumba ne kituula mu ggumba essasa eryo lyatuula mu ggumba kati eggumba eryo lyali lyakutuka naye kati bano bo abasawo gye baatutwala ekawolo baasiba kiwundu tebaamanya nti muli munda musigaddemu ki ekintu oba kimenya eggumba kale endoza baakitegeera n'endoza baali tebalina kyakkola kubanga era ku lubuto kwe kuli egundi enkova ennene naye nga olubuto nga mbeeraawo nga mpenyera naye ng'obulumi obwo bubadde bumbeerangako nga bwe mba nkoze ennyo banga nkooye nga mpulira obulumi obungi kati nga mmira panado oluusi maama Bambi bwe nali nga nkyakulawo nga nkyali mwana muto ngaddira akabombo akatono akeeyeeyo n'omuzigo omuganda n'amasaajinga ekisambi kuba ekisambi kyekisinga okunnuma kati bwe nakula nga sikyalina nga sikyadda wa mami kunnyonga kuba naye kati awo yali afudde nga nkola ki nga ngenda mu ddwaliro naye nga teri ddagala ly'amagumba soko tuzeeko emabega awo bomu we yabakubira mwali baana bameka mu famire awo by then twali abaana ndoza 6 kuba mama we yafiira yali ayongeddeko nga 3
naye abasatu kati baafa abo abakulu baafa nze nali owookubiri kati omukulu nanzirako yafa n'omulala naafa naye nabeerawo nze kale ng'olw'obulumi buno nti nakula nabwo nga neegumya kwegamba nenkola ng'omuntu bw'alina okukola naye kati bannange obulumi bwayitiridde nze bwe nfuna omusujja gutukira mu kugulu kuno nekunuma okubula okunzita mba sisobola na kulinnya. Tugenda kutuuka waawo naye njagala abantu obanyumizeeko ku story yo wano Bomu ng'emaze okubakuba biki bakadde bubi bakunyumiza ebyaliwo mu kyalo Entenjeru nti Bomu kati awo ng'emaze okubakuba taata Bomu yamukuba etya mama Bomu yamukuba etya kati Bomu kyali obamba bagamba ekiringa ekipipa kiringa bw'okiraba naye ate kisingako ekyo ekipipa mubaamu ebintu bingi byessaala banze kubanga bye byatemanga byajjanga nga biyungirizika kuba ennyonyi omwami waliwo senga wange bwe anyumiza angamba twali tutudde mu ddiiro nga tunywa caayi kati ennyumba yaffe we yali mu kikko kya kasozi kati baali mbu banoonya omwami gwe baali bayita Bobu Asozi yali wa Maliini mu mulembe gwa Idi Amini kati oba be bakwatanga abantu be basinga okutulugunya abantu kati bana abatanzania be bajja balwanyisa Amini okumujjako ndoza banoonya abantu bwe batyo kati mu kifo kati ennyumba yaffe ng'egye twali nti tuli munda tuwulira Bomu zikuba kwefe twekanga na bwekanzi naye bo bagamba nti abaakiraba bagamba akanyonyi ako kaali kaluubirira nnyumba eyali ku kasozi naye tenga naffe twali mabega wa kasozi neekuba enju yaffe kati mbu baamala era ne bagenda ne bakuba yeeyo naye oyo omusajja yali muzungu yadduka eya Bobu Asozi ye yadduka naye ate abo badriver be kwe kuli abali ababiri senga be yaŋŋamba omu baali bamuyita Kyenjeebwa omu yali mu kigo omulala nga Muteeso bwe bajje balindoza bakulu nnyo kuba nabana abasenga okunyumiza story eno senga ali mu myaka nga 7 n'oyo omwami eyanyumiza bwe twagendayo juzi okumbulira story ye yagamba twasanga mwami John agudde eri ne mukyala we nga bali mu musaayi n'akaana akawala nako nga kikasaza olubuto twasanga embuzi zikaze nga ziyimiridde n'endiga nga zikaze nga ziyimiridde enkoko nga zifudde ziyimiridde okumanya Bomu sabasaba mu gitye nga ffe tugudde eri tuli mu musaayi kati omwami oyo bw'aba anyumya yali tanzijukira kati n'agamba waliwo akaana ka John ke yali ayagala ennyo akaana kaakawala gundi kyali kikasaze nako nga kali mu musaayi kati omwami kwe kumugamba yenze Bambi omusajja yayimuka mukadde naye yayimuka n'awoggana abaaliwo waliwo omwami gwe nagenda naye wa special kuba ffenna twakaaba omusajja yagamba bannaye akaana ka John kaakano kajoyi bannaye nangwa mu kifuba ffenna kwegamba ne tukaaba omusajja n'agamba akaana kano Bambi twakayoolawo ng'omusaayi gukayikidde konna bana nze nali ninaanye maama kati jjukira mama yangwira nange omusaayi ne gunjikira ate nange nga binsaze tata ye nga byamusaze ye yagudde eddeeri ne bakwata ekigaali waali walako ne trading center ne batutwala mu trading center kati bwe batuusa mu trading center eyo bana abasirikale abaali bavuga oli Bobu Asozi baali nabo badduka naye kwaliko omwe nga boyfriend wa senga wange n'amugamba togenda kuleka mwannyinaze ne family ye wano batwale e Kawolo ne batuteekamu ne batuvuga paka Kawolo hospital bwe batuuse Kawolo hospital waliwo senga omulala eyatugenderako bamuyita senga Jeni oyo yanyumya nti baasika ebigundi bifragments butaasa mu taata ne mama nange baasikamuuko ebimu bifragments kati nze kino ekyasigala mu ggumba tebaakiraba mpaka kigundi eri nkibalage
ngenda kuwa mbadde nyongeza ku light ekyo kati abatulaba awe mulaba awali akeeru ako lyeryo essasa erindimu waba kiraba ngenda kaskaninga lyeryo essasa erindimu lyakutula lino eggumba lino kati ligenze likutula likuuba ne liggwerera kati dokita bagenze okumpima ng'okugulu kuyimpa waddemu inches 2 kyovula nti kati era neeyongedde okuwenyera ennyo n'obulumi bw'amaanyi kati ne batutwala ekawolo mama ne bamusiba bibandeji taata naye ndoza ne bamukola bye bamukola nange ne bagira kati ne bamala ne batusiibula kati we batusiibula mama ne asigala nga bamuyunga naye era omukono tegwawona mama ye bomu yamukuba mukono yamumenya omukono gwamenyekera ddala muno ne basigala nga bamuyunga naye era tegwawona kuba nze nkuze ndaba na mama yafa 2002 naye nga ndaba era obulumi bungi kati taata yeekyawa okuva ku olwo taata yeekyawa oba n'agamba oba Katonda yabireese kuba taata yakyawa n'ataddayo kulinnya na mu kereziya ye yeekyawa ng'alaba obulumi abaana be kuba twali mu famire nga eri medium taata yali muvubi ng'alina amaato agalina yingini ng'ate mulimi kati jjukira bavuba bagivaayo ku makya n'agenda mu nnimiro kati nga tuli ng'era nze nakula ndaba ensawo z'emmwanyi munju nga n'ebyennyanja babireetanga abantu ne bajja ne bagula babayitanga baani naye sijjukira nnyo eyo story kale naye nga nakulambira baawo so tata yeekyawa nga takyalina kyaso ng'okugulu kumuluma ng'omuntu eyali yeeweereza ennyumba bagikubye eweddewo kwegabange ate twagenda okudda nga n'eziyinyini n'amaato baabibba kuba ennyumba yo bomu yagisensebula yagikubako ekitundu kati mu lusuku mwe mwali ekintu kyenkugambye ekiringa ekipipa ekyo nga kivaamu n'omukka kati kyo kyajja kiwandagaza nga kyekivaamu amasanyalaze kati zezo endiga zenkugambye nti byazi oba tubiyite biki abo kati abalwanyi be babimanyi bwe babiyita ebyakwatanga ebyo ebisolo ne bifa nga biyimiridde kuba kyali kyamaanyi mwana gwe ne tubeera mu bulumi obwo nze kati engeri gye nali sola kutambula yamusala akakongovule n'ekatemako naye munda ne mubanga mujjudde ebifragments babijjamu naye n'asigala ng'era naye ali kati ayinza okuba nga naye kaali kaasigalamu kuba taata enkuba bwe yatonnyanga obunnyogovu nga bumuyisa bubi era yafa naye tatambula naye obulumi obwo bwamusigalamu to the extent nti taata yaparalyzinga side emu okumala emyaka 10 n'emikono gino ne gitandika okukankana bwe giti era ng'anaatera okufa yakakanyala buli kimu ne kikakanyala okumanya biri ebintu byamusigalamu era n'afa n'afa oluvannyuma kati nange kyeneraliikira ne ŋŋamba mama bwe batanzigyemu kaganga kagundi kano ka essasi lino erintuddemu nsanga kubanga nange obunnyogovu era bunkola bubi kati we buba buzze okugulu okwo mba sikyasobola kukusitula kuba ate bwe nfuna omusujja gunkwatira wali ku mukugulu mbeera bubi nnyonnyonyera nkaba amaziga agatali gakuno kati emabega kaawo bwe natuukira ogenda ku kosu ekisubi ku ddwaliro kosu hospital ery'abamagumba kati lumu kwannuma nenkubira omwana owa booda ne mugamba jangu ntwaleko mu ddwaliro kati tuba tutuuka ku maini nganje byeyebye kati owa booda kwe kuyimiriza omwami n'amugamba jangu owanirira omukyalo ono tumuggyeko tumuteeke mu takisi kati owa takisi Bambi yatulaba nga adda ntebe n'ayimirira mu luguudo n'avaayo n'adduka n'ajja n'ansitula kati ne gundi ne kondakita we n'ajja n'akwata omuggo
ne bagira abantu abali mu maaso ne bagamba muveeyo ne badde emabega ne banteeka mu maaso kati awo wemmanyira kye baali balina okunkolako kati omwami bw'atuteeka mu takisi ne mubuuza kati nze nali nkaaba kati abali mu takisi bonna ne basirika nga balaba omusajja ekikolwa kyakoze ne waliwo n'emmotoka ya poliisi eyali eva eri nayo ne stoppinga abantu ku sides zombi kati owa takisi kati oli owa poliisi najja n'agamba musajja gw'oli hero webale kuyamba mukyalo ono senga abantu bonna bwe bati bwe bali kati ne bavuga twali tuvuga omusajja ne mmubuuza nti gwe gwakyali nayo gwa eyasigalayo ekisa lwaki okikoze kati omusajja kwe kututandika otunyumiza story n'atugamba taata we yakuba maama we n'amumenya eggumba ne bakula nga maama waabwe mulema naye ng'alina omuggo kati bo balekerawo n'okusoma taata waabwe ng'agenza awasizza omukazi omulala bagenda nawasa omukazi omulala omusajja n'agamba nti bakula ne batwala maama waabwe ku kosu bakusi ne bagamba maama mwe tugenda kuddamu tumusala okugulu tukumenye tumuteekemu ekyuma ajja kuddamu akoleki atambule kaakati omwami oyo bw'atunyumiza takisi yonna n'ensirika naye nga ffenna tuli mu Maziga nga n'abantu batandise okukaaba ng'omusajja anyumya story ye nga bw'anyenya omutwe bw'ati nga ndoza ayagala kaaba naye nga aguma n'agamba baalabirira maama waabwe ne bamutwala ku kosu n'awona ne bamugjayo wa kitaabwe ne bamuzimbira ennyumba ne bamuteerawo enkoko n'atandika okulunda waayitawo emyaka ndoza taata waabwe yali yabaleka 6 years back kati waayitawo emyaka ndoza after 6 years omusajja n'akomawo nga gundi sukali yamutta obusajja kati oli omukyala gwe yali yawasa omukazi n'agenda bo ne balabirira maama waabwe ne bamuteeka mu bulamu obulungi omusajja n'akomawo ne bamuleka eyo kati naleka kale omusajja bwe twatuuka ku kosu nansitula nanzijamu nayita abasirikale ne bayita ab'eddwaliro ne baleeta akatebe ne bakanteekamu naye twagenda okuvamu nga abantu batandise okudibetinga mboba bannaye omusajja bamusonyiwe biki n'abaana bakyawa kitaabwe ate bo bali bulungi mbo baatwala baganda baabwe ebweru oyo n'asigala mu takisi yalabirira maama we n'aŋŋamba omusajja oyo bwe yali ansitula era yansitula okunzija mu takisi n'aŋŋamba nkubulira ogenda kuwona ozze wano ku kosu ogenda kuwona nampa essuubi n'abaali mu takisi bambi nagenda okulaba nga abamu bampa ssente bampayo $200 ku olwo ate era nali sirina kati omwami oyo n'aŋŋamba naye wali kaddirisa basasula 5 ogirina ne mugamba mbadde sirinaamu n'agenda n'azisasula ku kaddirisa ne bampisaawo nga bantadde mu kagali kuba omusujja gwali gunnuma nnyo nga nkaaba n'okugulu kunnuma munaye ne dokita n'abagamba bampe eddagala ly'omusujja n'erya painkiller kati eryo eddagala lya painkiller lyentambulirako okuva ku olwo kati dokita n'addamu ne bankebera kwe kufuna eno x-ray ne bamkolera n'ebbiiru dokita n'asaba n'obuyambi buno obwa commit me concern abantu banyambe ng'ataddeko n'agamba bannaye omukyalo ne yeetaaga immediate surgery muyambe n'aŋŋamba ebbaluwa eyo ngitwale nga ngitambuza at least nfune obuyambi naye omusajja oli wa takisi yampaka ennamba ye n'aŋŋamba bw'obanga ova mu ddwaliro nkubiranga n'enkukima mu ddwaliro kuba nze mmanyi maama wange kye yayitamu kuba yamalawo omwaka mulamba nga bamujjanja nga bamuleeta yawona n'agamba maama wange kati atambula bulungi ffe twamukolera bulungi nnyo tetwagala na kumanya bifa ku kitaffe ffe maama waffe ati yatereera ne tumufunaafuna n'omusajja omulala olinayo ku baana ninayo abaana 3 naye ba lukindo naye kyova olaba theatre njitya naye olw'obulumi bwe nnina siina kyakola era nsaba bambi abalina obuyambi ba good samaritans bamaama ne bwoba olina ddiramu 10 ne bwoba olina ddiramu 2 bambi tuyambe ku chano ya Hadija Kigoze eno ekike munyamba aba UK bwoba olinayo $2 $10 kuba zijja kuwera kuba sente ze twetaaga zino $3 mu emitwalo 41 mu 13 zijja kuwera bannange sirina buyambi bambi mwenna abawulidde story eno muyambe kamami bwe nali nkula erinnya lyange baali bampita Joy eryo erinnya lya Mariam omwami yalimpa
naye yandekawo simanyi najali kati olwokuba simuso kati sisobola muyamba, so he had to move on. He had to move on. Simanyi gyali, simanyi bimukwatako. By the time he left you, abaana baali bakuze? Baali bakuze. Asembayo ali mu P5. Asembayo ali mu P5, addako ali mu senior 1. Weebityo naye nga munnange ndi single mom, n'ez'okulya mikwano gyange be banyamba. Behind me ninayo ba prayer warriors nga Pastor Margaret Musungu be bansabira ne bangomya ne bangamba Joy kino kigenda kuggwa, Mukama agenda kubeera naawe. Era nangamba omukyalo oyo yaŋŋamba nti ekisinga obukulu abantu ssente bagenda zikuwa, naye tulina okusaba at least tufune basajjoniza ab'amaanyi kuba Bannayuganda bamalamu amaanyi. Mbweyo surgery mu Uganda banagikola kuba bagiyita hip replacement surgery. Bagenda kunteekamu ekyuma ekipya. Kati eyo hip replacement surgery esinze kubeera nnyo mu beebweru kuba baba bagirina ku YouTube. Naye mbadde nsaba Bambi mwenna abampa obuyambi muyambe Hadija Kigozi story nagikwate paka ku nkomerero paka nga mponye ne surgery agikwate tutunde Uganda tumanye nti at least n'abantu abatamanyi nti ddala kosu gyeri bajjanjaba amagumba. Mbadde nsaba Bambi mulabire ku Hadija Kigozi nti agenda kugusa ensonga ya kino ekintu bankwata at least tulabe nga ntambula kubanga kino nze nina sasi naye abakyala bazaala omwana n'amutula mu ggumba ye sajjale gye balina omukolako naye abakazi tebakimanyi. Yes, nze dokita yaŋŋamba nti abantu balema lwa butamanya, oddamu n'otambulira ddala era ng'olina maama weeyo. Eno ye sajjale gye bakola, kale fayini ya ssente nnyingi naye nze yali ya ssente nnyingi wali nga tusabye private naye kakati twazikendeeza ssente neŋŋamba wakiri kaŋŋende mu general ward naye nga mponye zezo $3,141,300. Bannange alina omutwalo alina 5 baganda bange aba UAE mwenna balaba programu eno ne bwoba olina diramu 2 diramu 10 diramu 5 diramu 100 nyamba munyambe Bambi nsaba buyambi ba Good Samaritans Mukama ajja baddizaawo musige ensigo leero naye enkya mugenda ganyulwamu kuba kuno kuba kwetegekera ye banka y'ensi eno kuba nange tomanya nti nina be nayamba nga kati ngenda kusasulwa. So kye nsaba Bambi munyambe aba USKA aba UK mwenna abasobola pound ne bweziba pound 10 ne bweziba pound 2 zimala kino ekintu at least munkwatireko kijja kuggwa. Basiteeke ku abasobola okuziteeka ku mobile money eri 0750 49 55 37 eya Airtel. Eya MTN eri 0783 77 55. Kati abagala okuziteeka okosa transaction nga ya banka kubanga dokita yaŋŋamba olina okuteekako next of kin tojja kusobola genda mu banka. Nenteekako Centenary Bank account number eri 320 60 932 naziwalinda linde ya H. Oba bw'obeera nga osobodde oba nga towulidde namba ye y'essimu oba account number, ennamba yange ebeerako ey'essimu osobola okuteekako ssente nja kuba nzimuleetera bulungi bulambalamba. So mbadde nkyali interested okumanya ku story y'oluvannyuma nga tumaze okusaba abantu gundi obuyambi nti awo nga bamaze okubatwala mu ddwaliro e Kawolo mwavaayo mutya biki ebyaddirira awo. Kati n'ekirala reason bateekako surgery si kyekyo ku ssimu oba bateekako pe surgery for me you mean ku ssimu yange neyange ku ssimu yo ba reason reason bateekako surgery reason bakuteereko surgery zino essimu ziri mu mannya go bamanya ga muntu
kuliko esooka eriko Silivia Nalusiba. Yani Oyo mulamu wange. Tetwagala abantu abagenda okulya ssente zo nga bakusondedde ssente. Nze nzirina line. Line gwazi. Line zo za simu. Za simu. Okay, kibeera kiwa abantu comfort. Nti abamanyi nti omuntu gwensondedde ssente ddala agenda zifu. Okay, so kati reason yosobola okuteekako surgery oba charity. One of the two. So that ategeera nti kana akasente kavudde ku HK Media gundi yakasindise. Kaakati bwe batutuusa mu ddwaliro senga agamba nali nzirise. Naye agamba Amini yajjayo mbungadduka. Mbu yayita mu ddwaliro n'ayita mu balwadde. Kuba baali bangi mbu abaali bakubiddwa amasasi abasirikale. Abaali balwanyisa bali. Babakuba amasasi naye nga bonna babaleeta kawolo. Mbu eddwaliro lyonna nga lijjudde ba casualties ab'amasasi. Mbu Amini yayitawo n'agamba nti mugendako noba yali aloza anadda musajja wattu. So nga yali abula ndoza yayita Jinja. Kubanga senga agamba abantu baamala ne baleeta obuyambi awo nga bagaba sukaali. Kale obuyambi obwangungu awo. Kati we twavaayo senga agamba oba waliwo taata wange omuto yali abeera eno Kampala. Taata Lutaaya najja n'atukimayo oba yatuzza mu kyalo oba yatuleeta Mulago. Bangamba oba baatutwala Mulago olutalo awo lwali luwedde. Ne batutwala Mulago. Kati awo ne batandika otujjanjaba nga batujjanjabira kale mugundi bwetyo. Naye nze baali bajjanjaba Kiwundu. Bo tebaamanya nti egigumba liri likoze eki. Baali manya abasawo naye ebyamangu nga bomanya ebyeddwaliro balina abalwadde bangi. Bo tebaafaayo. Kubanga senga byalinga ebyebweru eryeddwaliro eryandibadde linsasula. Nze naddayo ne mbuuza ne nnoonya gundi ezo empapula kwe baatujjanjabira. Omukyalo omu n'abifuna ne mubuuza baddokita kyabatukolako n'abaŋŋamba naye nga baafa. Yaŋŋamba nti baali baafa. Kati awo nga nina kutandika bulamu. Wakizuula ddi nti n'essasi lyakusigala mu mubiri? Myaka ng'ebiri emabega. Okuza okutuuka wano ng'essasi terirabikanga mu mubiri gwo. Anti mbadde nalinga sigenda mu ddwaliro. Kati nze nga nakimanyira nti ndi mulema. Nga mmanyi ndi mulema. Naye kati dokita bw'aŋŋamba nti gwe obulema bw'ogenda kuddamu otambule. Era Pastor Margaret Musungu yagamba bannaaye emyaka 40 ng'oli awo nga tomanyi. Ne mugamba munnange byamukama nanga n'akukuma emyaka egyo gyonna. Ne mugamba bannange kino kyo kyamagero ne Mukama agenda kiyimiriramu. So bannange abampa obuyambi munyambe. Kibakwateko ku mutima sirina buyambi wadde n'akamu n'akatono. Abantu just be banyamba obuyambi oli n'agamba kati nze ate kati banyamba kubeera nti okulya kuba sikola n'okwebeezaawo. Nina mukwano gwange ali e Denmark yatera okugamba gwe kankwereze ssente ogenda olaba abakuki aba media. Naye kati betwalabako bantwala nti bagenda kwata zi story tebaziteekayo. Bano aba BBS Telefina bakwata story nga 11 April bagiteekayo. Bo baali baagala kuvuga story yaabwe y'olutalo lwa Amini nti lwakoma ku olwo olunaku. Mbunga 11 April. Kati mbolo lwe lwasemba kati baali banteekako story ne bankwatira okwo. Naye tebakwata nti oyambibwe. Tebankwata nti nyambibwe kubanga bwe nagezaako okuddamu okubakubira nti bannange mwandinkyazizzaako omulundi omulala ne munsabirayoko ku buyambi. Tewali yaddamu kunziramu. Abalala era betulaba kale abantu betubadde tumanyi nga tulaba ku YouTube bw'obakubira bakwata essimu naye bakuwoleza bali bize. So gwe gwasoose okwata essimu ate n'okituukiriza n'obanga at least ompadde akadde kano neeyanzizza nnyo neeyanzegge ne Mukama Bambi munyambe mwenna gye muli Bambi ne byosoogeddeeko nsi zammwe
mubimanyi bino sente tubimanyi tetwabimanyire ebyokubeera mu gundi mu kamera naye munaye atannafa teweevuma ggwanga kuba tubadde tulaba abantu nogamba bannaye tatya ye naye waliwo omwami yali abuulira n'agamba mukama ayita mu bantu mukama afaanana abantu totyanga kweyogerako kuba kati kino kya bulwadde sizze kusaba nti njagala bugagga njagala kukola kino njagala kukola kiri naye sajjare yokka gye njagala era bwe ziwera Hadija nga mugamba munnaye twakoze eki sente zaawe era nja kuba nkikugamba nti kikati zino zetuwezezaako tusooke tugende tuziteekeyo kubanga mera kuno bawandiiseeko account number yaabwe eri kwa Absa Bank gye nino zitwala nenzidipositingayo ebampa bwe mmala oziteekayo nga ntwala risiiti ku ddwaliro nga balyoka kati kino ekyuma bakitumya bweru kati bo be balina otuwa omwezi oba weeks nti kijja kutuuka mu wiiki emu oba bbiri then ne batuwa appointment y'olwo olunaku kati olwo olunaku era nina okugamba n'ojja ku ddwaliro n'olaba ttiimu eya sajja kuba this is yo gundi kati n'olaba ttiimu egenda okunkolako kuba eriko ba neuros abamagumba naye Dr. Antonio ye mukulu wa surgery ye head of oba surgeon tukiyita surgeon ttiimu egenda okunkolako bo bali ready kuba bo baŋŋamba ono Dr. Kacham oba ye yaŋŋamba nti nze I'm just ready waiting for your surgery koti bo balinda wali osasule wali ku kigundi oba we receipt bo batandika okukola biki bye beetaaga okunkolako preparations so mama naafa bw'atyo ne taata naafa kati nze nasigalawo ndi ntyo sirina ayamba nina baganda bange naye bambi bakole ki kino kya tuli nga bataano naye ababiri simanyi na gye bali kati twasigala bwe tutyo bano baganda babalala bo tebalinaako bisago bya Bomu abamu bali tebannazaalibwa kati abaazaalibwa kati abatuukibwako ekisago yoyo muganda wange gwenkugambye nti yakulanga alien naye kati ye yakwatibwako pasita Sempangi ow'emukono oyo yayamba abaana b'oku nguudo ye yamutwala ne bamusabira ne bamutwala mu ddwaliro balina eddwaliro eryabwe lye bajjanjabiramu abo abaana be balonze ku nguudo alina abazungu kati ne bambi ne bamukwatako era ye be bamulabirira bamujjanjaba kuba naye era wakujjanjaba all the time asesema omusaayi agira ekiseera n'asesema zi baketi z'omusaayi yes n'asesema zi baketi z'omusaayi kati mu bulema bwange wano ate era nze musasulira rent ntwala 3 kuba yali mu sirina bwe baba bampadde mukwano gyange nga nzijako 3 nga nzimuweereza era nakati landlord amanja naye mugamba kuba luli nali nkola ansuubula naye kati sikyasobola anti weetaaga kutambula onaatambula otya okugulu kuba kunnoma nze kulaba simanyi na kibuga kati bwe kitunula kuba ntambulira ku boda ne boda oba olina giteeka ku kizingi n'enjirinya nga nina we neekutte so bwe bulumi obwo bwempitamu bw'amaanyi naye simanyi bwe nnyinza bugeraageranya wabayo omukyala nga yazaalako yayinza obbuulira kuba waliwo lwe bunnuma n'enkaaba kati kuno okugulu ndera kulere ne bwe mba nsituka nina okusitula n'enkukyusa bwe nti ne mbagenge okugenda ku ttooyi obulumi bw'enkuba enduulu ku ttooyi nze era n'okulya ndyako katono kuba ntya ttooyi bwe bulumi bwensinga okufuna bwa ttooyi kati bwetaaga ennyumba ng'erina ttooyi y'okutuulibwako waakiri somehow
bwentyo bwempise mu bulamu naye maama omusajja oyo wa takisi yakwegamba yakwasa abantu ekisana ngamba ojja kuwona mukazi gwe ogenda kuwona ffe taata waffe yatubonyaabonya n'atusuulawo naye kati tetumanyi nabimukwatako twamuleka eyo yakoma waawaka ali ne basenga bafe awaka naye ffe kati tuli mu bulamu bwaffe maama waffe tumuyamba tumulabirira yaddamu n'atereera alunda enkoko ze abeera ne ssente naŋŋamba naawe ogenda kuddamu okole naŋŋamba ate ne dokita naye era bwe yali andaba yaŋŋamba nti you're going to walk again naŋŋamba Mariam you're going to walk again this is nothing naŋŋamba I'm going to use naye ekyo tulina kisabira kuba ebintu musajja rich anything can happen blood clot biki ebyo mulina okisabira nammwe abaana abali eyo nga mulina Katonda mumanyi Katonda mulimanyi okusaba ba prayer warriors sala muzisindike nga muzisindikira Mariam oba Joy abaana mikwano gyange abaana be nasoma nabo bonna bamanyirya Joy eriawo wakula wagenda kusomero otambula bulungi oba owenyera ngera mpenyera ngotambuza mugo nakula mpenyera kati nasomera Nsuube Stella Maris kati dadi bwe yantwalayo yabagamba omwana oyo mulema ate mulema ne egumba likyamuluma kati era naye teyamanya kya sasa naye kati sister Bernard bwe yalinga asindika abaana ogenda mu nnimiro ng'agamba omwana ow'okugulu amusolake tisaafuna nnyo bantu bannangira bulema era nga baŋŋamba mpita omwana ow'okugulu kati nga nze baŋŋamba mugende munoge entula n'abaabangawo abalwadde abataagendanga mu nnimiro nenkula ntyo kati ne secondary nagenda Wanyange naye Wanyange ne bakwano bange bankwatira ekisa bansitulira amazzi ne bantera mu kinaabiro ne bandabirira mu boarding school nali sola day school ati nga n'ab'essomero sibeera mu mirimu gy'amaanyi kuba nakula ndiko obwo obulemu naye kati ng'omwana nze saakitwala nga ng'ekikulu oba nti ndi mulema naye kati bwenkuze wano nentandika okifiiringa ngamba naye lumu tuba tutambula twali ku street okwo nga nina bakazinzi bange babiri nali nva oba Christ akenge kusaba ngenda okutunula mu ndabirwamu ng'akazini wange omu atunula ku munne nga bansongamu nga baseka nangenda okulaba nga mpenyera nnyo kale okugulu kwali kunnuma nnyo ekintu ekyo kyankaabya natuuka ewaka nakaaba nenkinyumizaako maama n'aŋŋamba baleke sigwe tewakyeyagalira n'aŋŋamba tewakyeyagalira baleke kuba accidents zituuka ku bantu anytime eyinza okuba bomu leero enkya neba emmotoka nga yeekukubye naye tolina kusekerera muntu ate nga they were relatives abaana abo nakati ndaba balabe kyabeewuunya nebwera olugendo lwange kati lusigadde lwa sajjale teggwa mangu omusajja oli yaŋŋamba gitwala between emyezi 6 n'omwaka okutereera obulungi naye wano okutandika obanga addamu okutambula obutambuzi yaŋŋamba ezo exercise ba physiotherapist abo basinga okwongera akasente kuba buli lwakwatako 5,000 naŋŋamba naye batandika okutambuza mu weeks 2 oba otandika okutambulira ku kagaali nova ku kagaali nodda mu walkers nova mu walkers nodda ku kino ekiggo kati ekirungi nti kati tujja kigula nkirina bw'ova ku kiggo n'otandika okwetengerera ne bakulinyisa amadaala kuba byonna baabinsomesa ne bagamba balina okuyisa mugundi era bwe tuba tumaze okusasula era baddamu ne bakuyisaamu ne bagamba munnange obulumi olina obbugumira ogenda kulumwa kati kyenninda ekiso tekyagalizika omanyi okusala ekisambi kyonna ne bakiryebula ne basalayo eggumba ne balijjayo ekyo ekitundu balina obbijjayo ne bateekamu ebitundu ebyo ebyekyuma kati kuba akafaananyi ako obwo obulumi ng'ennyama bagisensebudde naye nga ate tebalina kutta nerves. Bannaye abalungi abali ku HK Media tusaba buyambi okulwa Mariam oba muyite Joy mumuyambe abeera asobodde alina ddiramu 5 ddiramu 2
azaniriza bulambalamba ku namba z'essimu z'olabawo wammanga ne account namba ye gy'olabawo wammanga. Bino bye bifaananyi eby'essasi by'olaba essasi erimuli mu gundi erimuli mu kugulu nga bw'oliraba ngenda dikwata tofaayo bajja kuliraba in details. Nga bw'oliraba eggumba bwe lityo bwe liri. Abasawo bamugamba nti mulimu essasi lyeri mulemeseza okutambula. Atuuse ku nkomerero nti takyalina mwasirizi. Omwami yagenda because she can't help herself anymore. So atuuse ku kisenge wabula nti waliwo abakugu abasobola okumuyamba ne bamukolako surgery n'asobola okutambula. Obuyambi bwo bujja kubeera bwanirizibwa nnyo nnyo nnyo. Ngenda kuba mbasibula Mariam, olinayo kyoyagala okubagamba ekisembayo? Nsaba buli omu ne gavumenti mwenna we muba mulabye vidiyo eno naddala abalwanyi kibakwatako. Bannayeffe tuli innocent civilians, twali innocent civilians. Muyinza okukyesamba ne mulowooza nti teyali NRM, naye nze bwe nsoma history y'olutalo olwo lwe lwabatwala mu nsiko. After 2 years bagenda mu nsiko. Kitegeeza baali bakirimu emabega bakitegeka. So nze omu ku victim y'ebyo bye mwakola nga mulwanira ebyobufuzi. So nsaba munyambe nga temwekubiridde eno gundi si ya bya bufuzi. Ono omwana abanga muwala wange naye asazeewo okunyamba. She's my daughter. Naye asazeewo okunyamba. Nammwe baana bange abali eyo kuba ndi mukulu ekimala. I'm making 50 this year. Yes. So baana bange mukwatire ekisa muyambe kamami. Muyambe kamami nange njagala kulabako ntambuleko nammwe nga mbakutte emikono. Naye okuwenyera tulina essanyu ly'okutambula. Give me a second chance. Baana bange mumpe ku second chance. Nange ntambuleko. Wabeewo ekintu nange ngambe nti nange ngenda. Naye I've missed a lot of things in Uganda. Sigendangako wantu nti kati abantu waayo bali bangi anti nesaasira naabeerayo ntya. Sisobola kuyimirira kumala bbanga, sisobola kutambula. Ekintu kyonna ekirimu okutambula nze mbadde sikyeyungamu. Ne kati nsaba mumpeyoko ku chance baana bange. Mumpite ku bubaga bwammwe nange nga ndi wali ngusala nga nawona. Bambi mumpe ku chance. Baana bange munyambe, baana bange muyambe maama wammwe. I'm a mother. Era nsanyukira nnyo abantu abampita maama. I'm a mother. Bannange, this is so very touching. Sisobola kukyebera naye kambasibule mbajukiza nti aba Roast Coffee Academy Bakadde mugende musome omulimu gwa Roast Coffee Academy. Tofiira mu Bakadde kumala myaka 3 4 5. Kolayo kyokoze ofuneyo kyofunye ogende osoma omulimu gw'obwa roast gw'obwa barista osobola okubeera ng'ofuna obulamu obujja. Bagenda kubeera bakutraininga bulungi ate nga akasente kasaamusaamu nnyonyi ddala. Poza ate bakuyambako n'okufuna omulimu nti bw'omaliriza tebakulekerera. Omulimu gwonna oguzze gwe yasomera ku Roast Coffee Academy gwasooka. So beera ngo bakubirako ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga. Tusangibwa mu Dubai. Twagulawo kati offices zaffe ziri awo ku Fish Roundabout. Bw'oba oli mu Abu Dhabi tuli awo ku Airport Road Al Wahda Mall. Bw'oba oli Uganda ogenda tusanga okuyira na Kenjoyi Supermarket Najja Nankumbi. Mugende musome obwa barista muli mulungi nnyo. Neyanza nnyo bakwano yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba. Double Blessing Overseas Limited bazo kujuna gwayagala passport loan, visa loan, ticket loan, school fees loan, upkeep loan. Double Blessing Overseas yino ku Double Blessing Overseas Limited tugaba full sponsorship loan eri abagala okugenda ebweru. Gwe kadama sekadama oyina emergency nga bw'osota na kusasula mama omulwadde omwana omulwadde oba oyagala kuzayo mwana ku ssomero tugaba school fees loan eri abaana babakola ebweru. Oyagala genda ku kyeyo tugaba passport loans, visa loans, air ticket loans ne tukubanja ku kibanja mpola ng'oli ku mulimu. Tukubire ku ssimu oba tusange ku email doubleblessinggoal@gmail.com. Wabula jjukira nti tuwola okutuuka ku miliyoni 10 bweddu. Double Blessing Overseas Loans made easy.